mawa mu mamwa toddamu kunjogerako siri mwana wa nnyoko sikuinaako kika tokolanga analysis ku bintu byotamanyiiko mawa mu mamwa bwoba olyanga abantu bogamba nti simanyi nakola nti togenda n'obasasula olinga amazi mawa mu mamwa nja kuwemula n'abaana bo bakutye mawa eno woningi yange gyendi gyoli luli obadde osobola okwasama mawa ng'okimanyi siri mu ggwanga mawa ne kati biralamuko ddamu oyasamya agamu mawa si mawa mu mamwa ng'obadde ng'ondeebeeta nga buli lwonsanga ondeebeeta nkulinako oluganda emabegako waliwo omuwala yabadde ku intaneti okwo mbu nali mutwala bweru nenfundikira nga muleepinze mu butuufu nabye sirya nina ebintu ntu byesirya kati bakumperezaako vidiyo zo sikulabangako ekituufu sikumanyi vaayo abantu bagambe amazima matuufu wagambye mu vidiyo zo wagambye wajja nga oyagala kutwala bweru nenkutwala wange nga njagala kuleepinga one njagala abantu balage we nali nsula ewange yewa ekyokubiri obalage enamba yange oba kyati yange naawe kuba mulimu gyesirya bannaye munzikirize mbalaga akawala kano mbuno kano kajja mbu mu skypins mbonga njagala mbabulire nga sinatuka ku balamu kuba zino zonna pulaani zammwe balamu ze muli mu kukola naye mwandironjezeko ku mwala omulungi ne mumunsibako temunsibangako bonnawunu kuba ekituufu nange nabye sirya yogera nno nnyo abasajja bakuwulire kala nsofu nange nsanyiza okusanga nakuyita amanya agange nze Patricia Kemugisha tumba tunulire wano ng'oyogera namu kamera amanya agange nze Patricia Kemugisha olina emyaka emeka nina emyaka 2 ng'oli muto ne mulaba alina abiri kitototo olinayo ku mwana sina mwana tozaalangako sizaalangako okola mulimu ki nkuba bifaananyi kuba bifaananyi luddawo mbeera Kasubi era gy'okolera era gye nkolera gwe mwenyini wasala famire yo ate bakuleepinga imagine ati wadde wakwogera kankwogereko ekyo nayo kiggwe sisuubya nti olina ne ssente ezigula vagina wash kandida na buli kimu ntushiyo nga byozunza mu makindi omwo kubanga ezo vagina wash za bbeeyi olaba nviiza ezikulema okukola nolabika ng'akayiringu bakwaddewo emitwalo 10 oba 20 nawe gyoyasame mu media mbu nali njagala kuleepinga kani imagine nze sobola kuleepinga gwe atunulanga ekisiraani ku nsi kuno olinga ettondo lya bbinawo njogereko kisoka qualities zange tozirina tolina kkala tolina kabina oli kasiufu enviiri zikusenyusa enkutwalibwa ate naawe yakoze ebyo ku interview nkuwa warning eno yooni yange esembayo ddamu okoleyo gundi emu jakakasi naye kati mbawamu wiiki nenkuŋŋaanya bye mwogera nentandika okulondamu natunulidde akantu nga mutuufu kyonna nawuyinza kukalira kale n'obogamba nti okeekake kali bwewanga jjamu empale bwetalusa zine zikuluma ye nambe mbakumanyi akwesonyiwa faafaaga dda olaba mutabani wakola sho noyagala ate gwe omubbeko sho taata noyagala obbe ekisho y'omwana abantu bakutegere nnyo n'okusinga omwana gw'oli kisiraani mu nsi muno olinga akayinja kano ke twakozesanga edda nga twesangula emabega in fact olwokuba nti nno mutabani w'omukwano gwange saagala kusukkawo nnyo but this is a warning for me kuba siri mukwano gwo toli mukwano gwange mutabani wekyali wange tukomaawo paba toddamu kunsinikirako binyo bivundu tompunyirako mazzi kyekikulu otherwise ekyokulwanyisa nawe okusiyaga nja kusiyagira bwere nzijaako amaziigo nambeemu gwe nkutadde tugende ku sendi eshuwa nga abantu mwena mmanyi kasendi akasajja akakadde akabambira buli kimu kawunya obukadde kawunya oluku kukalabika bubi nnyo atambula kati anyuma okuba akatambula n'okategula ne katukutuka omugongo sewo wana sendi ofa ddi tuli omuceere mulinga amazi kansonga kani kusomesa kwa byogako tobimanyi wadde mu studio ne kuku noli ogubuto gulinga kasasiro ogujjudde amazi mubadde mu studio nga mugezaako ku analysis ku minister avunaanyizibwa ku recruitment okulekera obusiru bwetwala kuba nti wasoma naye ng'oli kisiraani mu nsi munene gwani yagamba tours and travel ne recruitment bikwatagana okuleka ng'era olina bujja ku oli minister gwe kyotasobola kubeera kuba wafaafaagana tebiina bikwataganira kweja emyaka oli myaka kumpi 6 mboli YouTuber ninga YouTuber kyatategeera na byoyogera wagambye mbu minister alekulire kampani ebeerawo eteje n'emyaka nga tagimanyi kankusomese kasiraani gwa akasajja akakadde akalinga n'amazzi ga maama waako ati kankusomese bwe nti Tours and Travel Company zivunaanyizibwa ekitongole kya UTB mbino bina byonna mba mwagala kunenya munenye UTB yetakoze mulimu gwayo gumala bwekuba kujjako contract mugijje ku UTB so si Ministry of Gen tebina nebijikwatira nako ali musodi mu bugalo bindi nja kukuba olugalo matugwe nkuje ebituli bikakampa mbikutega mu kamwa kasamirire nja kukwatago kasendi nkukube kubegwe male nkufumite engalo munyindo kujje bukakampa tembo kuli sense
oli kasajja kakadde weesibye ku internet buli kimu yeggwa kimanyi lwaki tofa n'otuvira kasajja ggwe mwana ku myaka egyo gy'olina mba oli YouTuber leero badde warning sigenda kuwemula ddamu yasame video ne bweneebeegi gwe Kasendi nja kuwemula n'abaana bakwegaane gwe Sendi ddamu njasamira ekigambo n'eki nja kuwemula n'abaana bakwegaane tewali kitugatta nze naawe tewali luganda litugatta Sendi nja kuwemula ne family yekwegaane ddamu okeere ku makya okole video egi leero sigenda kuwemula nete kitegera nsina obiwemula Sendi ddamu okole video ne bweneebeegi nja kuwemula ne family yekwegaane tudde ku Uganda Police nali manyi bwe nabeetondera mwaddamu amagezi nkyeka temutegeera muli basiru nnyo so Uganda Police mupanga olukwe ne Balamu wamu ne Doni Wanyama wabukedde nga muyita mba victim aba Skypins kye mwagala okuŋŋamba government ya Uganda sente zebba tugambe nti Skypins sente zeyabbye nnyingi nnyo okusinga ezabba ez'enguudo ez'amalagala ez'abalwadde basirimu naki ezibula zino zitwabbye zinnyingi ennyo nti kati mudde ne Skypins zimusibyewo ka crime scene akaveera akalaga awalinge wafiiridde n'omuntu ku lw'okuba mulimu kapulaani kamwe ne Balamu mwasooka ne mujja mugamba bannayuganda tuli mu miliyoni bimeka kirimu ennaku 3 ne mujja ne mugamba bannayuganda tuli mu kakadde tuli mu 1.7 billions naye pulaani yammwe etambula bweti lwaki mukitaddemu Doni Wanyama buli kimu ngenda kitematema kirimu Bukedde TV nga odalingibwa Doni Wanyama biyite mu Daily Monitor President Museveni asoma Daily Monitor muli mu kipulaani nga mukwate abaana bano mu batwali wa president aba 1.7 billion wabula mulina kiyisa mu media kubanga President Museveni asoma Daily Monitor then omwogezi wa police n'avaayo n'akkaatiza nti atwagenza okulaba nga oli twabala bubi zene entuufu ziri bweziti ne mukola 1.7 billion nga Uganda Police bwe mumala okikola nga Uganda Police IGP n'akola report n'egenda wa president muwulire omuzannyo gw'abasajja guno kubanze buli kimu nakyetodde nkimanyi bwe mumala okukola bwe mutyo nga mukwata tugeze bwe wanga bakinati ba Skypins bali 3 muyinza okukwatako ngaaga abasigadde 2.5 bagenda kubeera bampewo nga tebaliiyo kati mugende mugambe president nti abalonze bo babakubye akawumbi kamu olukadde 7 mu 5 kati Museveni ekisonyi waba wakulirizinga lirizinga yawo akawumbi bwalirizinga yawo akawumbi mwe bano ne mbawake miliyoni nga 5 bakikume sigadde zibazamu bwe bube mwagala okukola ekyo sigenda kikkiriza Balamu ne Uganda Police wamugambe Doni Wanyama byonna muli mu kupanga bifu tebigenda sobola kukola mutunuulira Amale Junior mu kusooka ali akola statement ndala kati akola statement ndala ku lwaki Amale Junior ne Balamu bali bati bali mu kupanga kantu kaabwe basobole okukuba Museveni akasente tetuganye nti nno abaana beetaaga obwenkanya tebagenda kubufuna lwa nsonga nti bagamba nti twasooka nga tumanyi miliyoni 5 kuba ezo miliyoni 5 nange nali nzimanyi nti nja kuzisasula bwe nkebeera waneeno kuba nasooka nebuuza nga miliyoni 5 boogedde nti ni entuufu zirukaaga andi kati byakwagera mazima abalage wano entuufu zirukaaga nete mugenda kundabisa bubi mu bannayuganda abali eyo batuko okundaba nti nze neegatta ne gavumenti tulye sente za munnayuganda no bwe mba bakubba kasente kamwe mukabbe mu mirembe munzije mu bintu byammwe abantu bano buli gwe mulaba mu yero ali paid bano buli gwe mulaba mu yero ali paid gwe mulaba mu white ali paid bano bona bala mu white bali paid Balamu bwe mba bakuba President Museveni kasente mupange ya akantu akalala okyegedde temuddamu kusinika mannyo na kuwunya bumwa soka demu mwebuuze ku misango egibadde mu Uganda egy'amaanyi simanyi zino bomo simanyi gano masasi simaba kubyo ono simaba bakoze batya poliisi yali evuddeyo ddi nekola press address ya mirundi 3 bebiri mbo katutuusa wano mu kunoonyereza ngate misango gy'amaanyi lwaki ku guno omusango bakola gundi esooka press conference esooka ne bakola ey'okubiri ne bakola ey'okusatu bagenda nakola ey'okuna ne muddira mulinga abagamba nti Skypins ye company yokka esoosa okukola ekyo kikolobero era yaggaddwawo mwagenze leero ne musibawo akaveera aka crime scene ekyokubiri poliisi mutandise okuwamba abantu abatalina musango nze wendi mukwate nze muli mu katemba wammwe bwe muli mu kukola kanemane mubala nti eri 1.7 billion mumulage nti president bano balonzi bo president kuloko ali mukasera kakalulu agenda compensatinga bwabanga compensatinze ekinene nnyo kali nagamba kale kanso sobola kulirizinga ya akawumbi akawumbi president baba kalirinzize mu kamera mukabawe mu kamera banyiniko okumanya muli interested
Nabamu kumwe mu bakubira. Leta receipt yo. Muri interested. Muchiche mukola. Segerex. Balam. Uganda Police. Doni temukola katemba moyo wa kisiru. Wemba bakubba muzeyi mumubbe byammwe. Munzije mu filimu za mwenze zange ezange ezabulira mu Skype nzinzimanyi kubanza inako na accountability. Muri mu kawumbi. Nti muna Uganda ale yandabire mu kawumbi alaba akawumbi akatambula akatwalibwa. Wewe in fact nsigenda kwesimba nemba nesimba yote munnono. Kubulaba nsobola bakyankanya nga sinesimba lobe nesimbawo. Nja kubba bakazi bamwe n'amataka ngabbe so temunnonda. Naye amazima tugogere. Bala mbolaba nze uwonga nsabe ekyokulya tompa. Kulingana amazi ku manyoko. Bondaba nze tompa. Kati mudire kali aka video nga nvuma mu 7 kemulagayo mu 7 omusajja akolibo byakuvuma n'okuvuma. Nze nso vuma mu 7 mulinga amazi. Kati muzimbira kuba victim bali mu kubaka sente kamu. Mbadde nsaba. Byonna mbadde nsaba mubikolere mu kamera. Kati mmwe ba victim. Kati mufunyemu. Kubanga muli ekintu kingamba sigenda basa sula dene 10 kubanga akawumbi sikalina nange nkaagala. Okwata akawumbi nkabawe. Nekomya ne muntu ala mukomya ne nkalira mukomera nga sikaba wadde. For sure. Okwata akawumbi nkabawe. Nkazimba mu apartment nenga sikaba wadde. So police lwachi mwevuga speed. Zino address zemukoleza okumukumuzaaki. Tubadde n'emisango gy'amaanyi. Mwe nyine abali mu government nga mu BSC. Luguudo ki mu Kampala lu mwaka kola. Ngate sente zita ziva mu state house nzija gye muli. Ne muli. Muli ku express we muli mu mudabiriza buli kiseera. Babagambye ko ne express etango buyambi. Ani yali abagambye nga mubba sente zamu. Mu kibuga mulimu ebinnya ebyetaaga n'okusimbamu ebitooke. Sente ziva mu state house ziba weebwa ne muli. Ani yali abagambyeko. Mulyoke mudde kunze mwagala kompitira mu kona. Temugenda kompitira mu kona boy. Tufira ku musalaba bwe tuti. Bwe tuti. Oluguudo nakawukalu balemye okukola. Mwaka ku mwaka kati mba munonyo olumugenda yita mu isemu tractor musaba obululu. Male sente muzijjo muzirye ani yali abagambyeko. Ani yali avudde n'abagambako. Kale tukitwale nti no Skype ni ziyabbi. Ogwo musango baguyita obtaining money, obusimanyi obtaining money. Bagubera obtaining money, mwene musibone ka crime scene. Akalaga nti omusango munene nyira muguliko nnyo, sima gulimu munene gundi, sima gulimu jeno gundi, jeno nyoka amazi. Tumba wafu, mugulimu jeno gundi, sima gulimu munene gundi, banene bawo. Sima gulimu ogwo agent, sima gulimu agent, sima nyo munene agambye bwati. Omunene okulira beewo nnyoko omuliro. Mwana temutusimikiranga ko manyako. Mubere kwa yabatembeeta. Nze nabagambira osiri we nalemu, siri munabya bufuzi ndi neutral. Inze gola munvumaganyiza. Nze abana be South Africa bambulira amazima nga bakimanyi nkolera mwenze sibakule so na bakolera mwe muri badongo. Siswa na bakolera no mulundi nogo. Kubanga abavubuka bangi omukosize ensobi nga ndaba n'amasu gangaga. Abiri. Era sente yanga amazima tebadde mmwe. Kyovula bakibaluma nze mwakansi ndikira abantu ku office yanga be nalemu simanyi nkolera bikisima bangi. Nyebula mbwange mbwagala kuba manje kigwera. Ekisoko mvubuka ina bwayingira munsoke mwebuze bonna ba social right. Wewe basobola fuluma gwanga ne bagenda kwala. Ekisoko bakujja ko passport ona kujja ko ebinkumu. Bobo no bakolera. Ne bakugadinga nga tosobola kufuluma. Oba tosobola. Bulolozo okufuluma wewe kubavunnamira. Kwa katogere ku muganda nge brand wati yalina sente. Wati yagenda bana agenda mu America bana agenda kubanga bana Uganda bali mu America oba diaspora. Bali wedding ndozo mu processing buli kintu kyensobola okugamba. Lwaki teyagenda? Kubanga abasajja bali bamuyina mu ttaano. Nzisobola bakole. Neka nakazanyo ke muri muzanya nja kayuwa. Ate bena bemukola. President wa mutabimanyi. Tena nechi. Just mumuletera ku meza. President mumufudde wa jjenjeero. Eriyense ezimu nga omwana azalibwa n'akula n'atuuka n'okufa nga talabanga president maaso ku maaso. Ninga akimanyi president bwa ninga tamulabangako. Balam Uganda Police lero nze ndi mukaka. But next time
ngenda kujja ndi mulala muko muri mugezaako kuzanya katemba tagenda tegereke temine chimugenda kontisa kubanga temine chimugenda konkola kisinga myaka 25 gye maze mu bwavu buli mbeera mbi ngisemu tewaliwo chimugenda konkola kisinga kaabo buli kimu kirina buli kimu kisemu embeera mbi nenungi nangi koze kisemu so lero ndi mukaka balam ne timu yo mwetereze si mu bubi insaba mwetereze bano ba victim banga daba nafuna sente ezo okuva president nsaba bakwasaganya bulungi tugende mu kamera bichimi tukoleze mu kamera ate president wakwata sente naziba wabwati omusanga mugonzi jako in fact president Museveni katika nkuwabule mu Uganda tuna mtu azantwavo nyingi nyo mugende mukebere mu UTB bwetuwa mtu azantwavo nyingi nyo singa president akwata akasente ka naka releasing naka wa abana nga bagamba nti billion ya mu milioni lusanvu bla bla tuwa kampani zonna zigenda kufa zigwewo ate namwe abaana abasaba visa mwegendereze nawulidde yani yabadde yasamirirawo kuba no mamwa yabuuzizza kampani ye ina account mu banka ekituufu kiri nti ye kampani ye badde ina account mu banka ya DFC ngera account esoma Skype nswa zantu afchekeze badde ina police kisokozesa era bamukuba kidanti bwe muina bamba zitekanga muki mu banka eyo ekyokubiri nga kampani yonna yatuwa zantu averi mu gwanga kuyambako ku processingira ku process visa tegaba simanyi mwezi tamu cha employment teri yonsi egenda kuwa employment visa musiza abazungu mogenda kuva mu Africa ogende ne employment visa teri yo chovola bama kola pepa akagogenda ku embassy ubakuma visa bibyo chovola bandi serious nto yina ogenda kunsibira ndi sure kubanze sigaba visa sina yogwe manyi ku embassy try your luck genda abamu tuzibagira Nairobi naku nya naku tana abala visa goli mu Uganda osinika manyo nti banzi bi president tuyambe president yali ngo zileta lwacho soka kulira president ngo zileta try your luck genda kadinisa ompadde milioni zo 5 bakumitizo kezange wandi byekoledde ezo zange genda kadinisa try your luck bakuma visa genda osamire ebijja muri mugwe nalye mafisima mita Kevin mugana na waseguya gwena kusabira visa nebako ndikuba na appeal nebigana dayosa mirei abantu bateka mbukadde 25 bukadde 3 mu visa otadde mu buno babutano sinika amanyo ku media na ku TV bwe Uganda so osirwalira ku bantu president yambe tuli ba single maza ani akufula single maza mpisa zo mvundiza kufula single maza eriyo mukazi ayine mpisa nga single maza taliyo nze goya samina zena kufula single maza olaba visa baso jima bebe basolo jimmo omukungu yenna nga atali ready passport mamu ma visa ologwese wanna ko banna wanna kuwa visa mukisa bwebe ganye tetenkanya bwobo ulira nti nno omuzimu ko gende weru gwe kutegende Dubai gende kata visa za kugula ezo nyangu nnyo gende Saudi bobola banga sente cha kuluma ensi sajja ziveko tusinikiranga ko manyi mugenda kono na kampani z'abantu nyingi bobola nga kusendeka kuluma nga biwanke enene nsenene kaleke ensi z'abasajja ziveko kya mtu sirwaliranga ko mmwe kati bana byavuzi bagenda bakozesa ninge kitufu bakimanyi mtu genda tefuna nakutuka kulonda mufuluma muri bayaye atenze bana kwa na Uganda police mwe nande sose nemba sibasi bamwe ne bateka mukomeramu komba muri demonsi ya mulu ofuluma otenganga litegekira kulonda olagawo tulikira kulonda tego oyitamu botadda otwadde garanti kintu nokoma unolonda inzora basinga nali mu mateeko jabo tokugula omusango nekuteka munda oyitamu olagawo tubulayo mwezi gumu no mwaka tigukyabira tulonde tugende mu campaign kasa meme gwa to yitamu omusajja teka musende nyinyi nyezi nonya campaign zinonyo bulugo yitamu omalayo odawa ewatufu okuto ogusako oyisemu bogenze ku airport otani mbo katonda yabadde mwene ensonga yagiberamu okuvadde nga tugenda kulonda
Nyoko muliro. Kwanika video kambuzibwa. Bameni mwana mutulekemu. Obolanga sendezo kyakuluma nga biwa mapeera visa gireke kampuni y'omusajja togiyingira. Toyingira kampani z'abandi nga sendezi kyakuluma nga mazi. Tojja. In fact kyangu nyo sano byekolerako. Totuzungizaako mazigo byekolereko. Enofe tojja. Kubanga nze bwongo bwange bwe bundetera okubanga nsobola okukolako. Kati ne bwemba visa njina sikyayinza muna Uganda nkuconnectinge kuki. Nedda baba. Kati mwe nabajeeko engalo nga bwe sikyali ambizi nabavaako. Nga bwe nava ku mbizi namwe bwe mbavuddeho. Online bwe mbanga visa njino ba ya Europe ba ya wampita kompira bana Uganda ekituufu mulinga amazi sikyayinza. Musobola omuntu omulabisa nga akayiringu ninga mwe buyiringu nambeemu. Kati mwali musobola okunsinga otegeeramu. Sokola bano okusajja sajja sendi kali awo kawunya bimma tako kajja koogera nakakoleka allegations sendi. Ate sendi lumojja kutuka ensigo ng'oli mu studio muzikutuke zigwe wali. Kuba okaddi. Obo okyatule bozinga zile ebita zikutuka zite mu pale zigwe wali zikunkumkenga tena bweziti. Kuli kasajja kakula ensigo zino kubanga zaaguma. Zilinga super tena edda ze twakubanga. Mwabanoonya visa bobolanga sente zikyakuluma nga biwambizi toyingira kampani ya muntu gireke. Teri yonsi z'abantu basajja bazungu egenda ku employment visa simanyi ogendera ku mulimu simanyi binabudde boogera siwe biri oyino soko iribe visa ate nayo gifuni bomalo gifuna toyinza obutayingira nseyo ne baganira ku migration nga ne visa yo gina ne bakuzze Kampala bulungi nnyo muli omununda y'amannyo musinika binnyo okyayinza okukoma ku airport mala soko degeeka tojja kusobola kuyingira. Bino ebintu biri munyo science mungi bameni. Ekyo mukisa nkyalina bana Uganda nzabanzikiriza naye bamani munanzikiriza mu sikyagaba visa. Naye ebivumo nsobola obigaba ate bwe nkusanga wano nuwanira kisobola okukola ki? Okuggwa. So, Honorable Minister Balam. Beera mwana. Beera mwapanza akantu kamwe kayiteno mu New Vision ne kayiteno mbona bloga bamubunye bitundu by'ekyama ne kayiteno mbano banamukadde sendi kati gwe sendi olumojja kuba okyanjogera ko bajjajja bange bakuba olwi mu kiwalaata nakampo kaddemu kakuba oli awo njasamire temugenda kuddamu kuba president wa tikijja kukola lero sigenda kumansa ntongo yona sigenda kuvuma mudida akawala kawunye bitundu by'ekyama kali awo konna kasirishi wanti baka national centers ezikajjanjaba kali kono kambu nagenda era yagala kunkwata wanga nange nenyinyala onda bipiro kubanga olujjamu niko erumu era neewunya omanyi bakisirinyo mu skando za buwala nze Kampala awo simalaga lya bisirani kati gwe kawalaga akali mu media gwe nyino linga ekisirani kati nali akamutunza mu kamera boy tomula nti ninga kayiringo ne kayiribuli kali kayiribuli kenyini akali kamutunza mu muzinda gwe kati kali nga kayiribuli. You people ate namwe buloga bucyanoonya following Divoshi Matov ne yanza nnyo emirimu njiraba ne nyongera okutegeeza nti olinga amazi olinga amazi kulwa katuna n'ensi yange mbatadde zete mugenda limba nsinga ndaba nze nsobola okweyogerera ebyaddala